nga tuyingira mu kayimba nga bangamba naye omanyi maama woyo is a sugar mommy. Sugar mommy want to use young boys. Bambine bibi babakyala abakadde muvuga naye kola bukozi bwana. Idiot. Watekamu oluzungu awo. Aliko musamba. Idiot. Onkubyemu nangawo. Omanyi bino ebisanya ebikuba oluta. Bisekesa. Esekesa ekya green. Kikuba kitambula kiti. Nekyekasuka. Kiti. Oye? Okitegedde? Ekyo kitambula kityo. Nkimanyi kyekasuka wekyekuuza wekino ekyeto omulundi gumu. Blaza bali abantu baagala ebisanya ebyo. Allahu akibaru. Bwe bakulaba ng'ozze bagatufumbire eddala enva ezimalayo. Ezimalayo. Ne bakireeta. Kawunga kali wano ne bakireeta nga kijjudde mu suwaani kiti. Kyefunyizaamu kiti. Bakikubye omuliro. Kifuuse yero. Kifiiridde mu bulumi. Kifuuse yero ng'ebolaba enswa emanya enseenene. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MR Live tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Sawa mweweze ekawungezi ebyokuteekateeka byabwe wedda abafumba bwe banyumya nga nange bwambulifinga biri byegambye olina okwogera naye ng'ebyokufumba bigenda mu maaso nange ntudde awo katebe kati sawe mu bwe yawera nga ffene tuyingira mu nju kati tulimu basatu abakazi babiri naawo mwana gwe era nagamba gambye mbuno yettonda bw'omusaba lubeerera alibeerawo tali kuvaamu yakkiramu abo abantu mwana gwe bandabirira banfaako nga muganda waabwe nga bwe bayogedde kati nga tusooka tutandika okuba emboozi yasooka otubondiza ne tubeera nga tufuse bamukwano nga nnyimya oluzungu naye ng'ono omuwala kimukakatoko okuddamu ogamba oli mu luki mu lulimi lwabwe nga nnyimya oluzungu nga nene kimukakatoko okuddamu lulo naye ng'ate bannange bagamba baseka bwe tutulika bwe tuseka ebimu bwe tukwasa ennaku ogira kutinga sawa satu sakyo emboozi eyo yagwa amakerenda yagwira ddala amakerenda manyize ndi munyumya kati natasanga nabo bawuliriza nentandika obbanyumiza engeri gyekikyale bwe kize kinimbalimba kiŋŋamba mbu eri wali abazungu balina emirimu kumbe kigenda kunzita awo bwenzooza bwennyumba bwenvuma fuck you kabo baseka okitegeera ekyeggulo nga tekituuka okujjulwa tooke kawunga kawunga ffenna tuli african men tulya kawunga naye kyankutula zenva akafumbirako nnyama ayi ku saidi yaabwe yennyama yaabwe naye newaffe ojja kutya omanyi bino ebisanya ebikuba oluta esekesa ekya green kikuba kitambula kiti nekyekasuka kiti oye okitegedde ekyo kitambula kityo nkimanyi kyekasuka wekyekuuza wekino ekyeto omulundi gumu blaza bali abantu baagala ebisanya ebyo Allahu akibaru olaba ngaffe bwe twagala enseenene wano abantu bayanira enseenene ne bali bayanira ebisanya ebyo era ebisanya ebyo bya bbeeyi nnyo bizinesi ezimbabwe bwe bakulaba ng'ozze bagatufumbire eddala enva ezimalayo ne bakireeta kawunga kali wano ne bakireeta nga kijjudde mu suwaani kiti kyefunyizaamu kiti bakikubye omuliro kifuuse yero kifiiridde mu bulumi kifuuse yero ng'ebolaba enswa emanya enseenene kyaba wesika bwoti ekintu kyotalyangako oba tokiryangako ngenda okutula mu sowaani ng'ebisaanyi biri muli byewese bifuuse yero obugulu mbulaba
kyenva mbuuza mwanyina kuba kati namufudde dda mwanyina sister ono gwe tusanze wamanyina oluzungu kyemubuuza isn't this caterpillars nangamba our favorite nengamba shit bwakoza bwati bwakubamu ennoga akwatawo nakawunga nakanyiga nabinyiga nebigirako nga bisatu wali omulungi ali mukulya bisaani temuli supu bisavusavu byalya tuwasesema soka nesiwala kalugiko nelikumera lumera nengamba katata okulya kwe kunagaana maze ennaku nga 2 tonnalya ndidde kubundazi wali ne soda atawo boolidde sinalya mmere kale kituufu maze ennaku ezogambe nga sirya mmere food kati kyogere ja kunnenya asi kyekyo nze waffe Masaka twatuukako ebiseera nga yala zitukubye abalasa temusosola ne tugenda mu lusuku wabeerangayo obunyanya bwe baayitanga obumalaaya obutini owo n'obukuŋŋaanya n'okola ki n'okola enva kaakati nze kyenabagamba kiri kimu munyambe mumpe ku nnyanya embisi mpe ennyanya ezi 2 oba 3 mba musobola ng'ennyanya baziina ku bafumbisa baadde basigala nga nkwata kaso nga nsalasala butundu nga nkola enva ez'ennyanya nga nteekamu n'omunnyo ate enva z'ennyanya ziwomera kawunga nakuba akawunga half kilo nenjikuba wali nawe nga ndi ku nnyanya anti jukira omulabo bwedde okutabula mu bisaanyi ate bweda bwegweya n'akawunga mu bisaanyi basikisa jiiko omulabo gugoya akawunga tugenda kunnemesa kulya kati munnange nga tukola ki nga tukubagana nze nkwata wano ekiwunga nenyiga wano mu nnyanya nenkyusa nokyusa nentwalyako n'obunyanyanyanya nenkoona nawomerwa naye kati enva ziri ze baali bampadde nga nze baddiza balina ozigabana ate ne balwana ng'okugabana kuganye ng'omu ayagala sitwala bingi okusinga ku mulala nga noona mulala agamba nze nzize n'omugenyi wange lwaki ate wadde wabimuwadde dda bibye kati ate nga nze nyina obbagabira nembaga mumpe ebisaanyi byange give me sauce nebabimpa nenjawula olungi wakati nemuwono nono nemuwa nebaga nti mulina kulwana bino byakulya just netubanga abooluganda ewaka munange essaawa ziyingira 4 tulina okupulaninga okwebaka ngenda okola amigezana maijongwe apundomazira muda nti essaawa no wali badde ofuluma n'omwalira kati nange waliwo ennyumba nga yalinga yalandira odi waabwe ennyumba ya landlord einako shedi ng'agenda ayogera ne landlord ngenda okulaba ng'ajja nona ekiwempe kino ekyembitoogo ekiwanvu bwekiti ng'akiteekawo ng'ateekako n'omukeeka ng'ateekako n'ekidduveeti ogwe mufaliso ng'atampeerayoko ne kabulangiti akalala kenneebikka kitegeera kati nga banjalira nga baŋŋamba manyi ono omuwala gwe tusanze ewaka ayina muganda we omulenzi nnyina ono gwe yalanga nti mufumbo naye nga taliiwo naye nga wansuliza mu nju munda mwanyina agenda kukola olugambo mukazi we yaleese omulenzi omulungi okufa basula mu nju ddala ne bweba temulina bye mukola ani anakikkiriza nti no tumulina kye mukola nga musula mwenna mu nju kitonde kikazi nakikyala kati naŋŋamba ogenda kusula ngaawa ku sheeti naye bonaayitawo ebbanga tujja kuganira landiroodi oyo bonooba nga tonnabagenda tujja kuganira landiroodi oveeyo ku sheeti funa osula nga banjalirawo jukira nze ne musiraamu nga nkeera ku makya bandaza akanaabiro we kali
nakadomola nga ntawaaza nga njaziina nga nsaala. Landiroodi yeewuunya nnyo kuba yazuuka n'abawo nga ndi mu kusaala, ndi awo ndi mu kusaba. Nagamba bannange ono omusajja wa Katonda, omusajja wa Katonda yeetaaga kuyamba. Nekugamba ebintu bya Katonda biralamu. Nasulawo awo ennaku zitya 3 zokka. Kati ennaku 3 zinasabye nga ziggwayo. Bekamu sinnamufuna. Ogeza okuba ku simu kuno? Essimu bwe njikuba ngwa ku mukazi we. Kubanga naye ng'alaga tannatuuka. Enamba ya mukazi we analini. Wano mu kujja mu kkubo nali njirina ate yali nyangu okukwata kuba yalimu enamba eziddiringana nnyalo nga zifaanagana nga nyangu okukwata. Kati bwe mukubira nga my husband went to Uganda, has not yet come back. I'm still waiting for my husband. Ninko mukubira. Kakati bambuuza bano bannyinaze ki ekiddako. Mbagamba bannange nga bwe mwasalawo okunnyamba munnyambire ddala paka lwe naakwasa omusajja akole ki ampeereza obuyambi mbaweeko nange neeyongereyo. Kati nga batandika okundeka mu nju emisana nga bwebukya 12 baba balina okugenda okukola, nze nennyingira mu nju neneebaka mu bulungi awo okusinga wali nga bwe mbadde. Ninaabaako ojjukira engoye zennyina siina ndala kati nga balina ozinjoleza nembeera mu nju nezikala nenfuka nenaaba nenzambala. Zimbabwe. Wiiki eyasooka nembeera ewaka bagenda banyuka saa 9 ez'emisana ne bajja ne bafumba ekyokulya tulya kimu kyaggulo. Bisaanyi tebabimaintaininga bo baabiryanga naye nze saalya naye ngera nze bammanyi banafumba ebisaanyi byabwe kanyaanya kinyeebwa babako enva endala ezange zendi n'ennyama nayo gyeri olumbagula ennyama netugifumba. Kati munnange wiiki bwegwako mbagamba, you know what sister, I'm not going to stay here, I want to work with you. Njagala kubayambako ku bye mukola nange ninga mugole mundabire andya tenze ndi muvubuka nyina n'amaanyi. Ku dipo gye mujja soda temudda mugendayo muntumeyo ngende muno naye musitule muleete wano muntwaleyo. Bwemba mugana mu katale okutunda temundeka wano nze nja kusitula nange nga mumbuulira ebyokwogera. Ne bagamba atonula sitanga university gundi yaggwako dda. Yaggwa nnaku 5 zaggwako dda kati nkona bukoonyi ekijja kijje. Kati awo abantu bokukyalo ne bakyalanga ewaka okumalanga wiiki 2 nga bajja beebuuza naye nga buli ajja addayo ne information ya muganda we. Taata we yamuzaala mu muzimba we, jjajja n'azaala wano naye abeera Uganda. Kati munnange awo netandika okukola ffenna ne bandaka dipo gyeri. Kati nga nze nyina amaanyi nkwata eno kureti 2 ezikwata wano wakati we wati neeno nga ndeeta nnyanya emwemu buli omu. Ne bagenda olaba bannaye nga nyina amaanyi nga mbagambyeko mbawewudde tugenda mu katale nga bambakwatirako nga nange batandise okuŋŋamba ebintu ebyokwogera nga mbyogera soda ifukaayo soda ifuninaayo ebirala sikyabijjukira. Nga nkola nga tukola ali saa 9 tuba tunyuse nga tuddeka tufumba akamere nga tukalya nga tupowa. Kati banga lyatambula tuyingidde omwezi ne baŋŋamba kati omanyi ebyogera e South Africa gwe biveeko tukolere wano. Bonga bwe baŋŋamba naye nga nze mu mutima ŋŋamba tekisoboka kubanga sente zaawano tezirina makulu. Naye ne mbalaga nti nno sigaanye naye munze nga ŋŋaanye okategedde. Ne mbagamba it is okay nga nze naye mbayinga time wengwira ku beka nampa obusobozi emisinde gya nnyoko. Akati munnange
ngatandika okubondinga bulungi nga tuva ku mulimu banambuzaako mu nsozi eyo waliyo ensozi ennungi bawewe nga tugenda eri ku lusozi waggulu ng'osobola okulengera wansi ate yewanyamba okumeditatinga ngera bwe tunyukanga ne baba tebagenze nga nyambukayo obwomu n'entula n'endowooza nga waliyo fresh kati ne bamala ne bantwala ne ku kisaawe abavubuka gye basambira emipiira nga ne kwebowa kati ate nze nange nakuba nga eddiba ku mmeesi awo nga ndi mukubi wa bikone naye nga tugenda wali ku mmeesi mu ntabe buli kumakya ne tukubamu newankubadde nali sigumanyi nnyo naye ngaera manyiimu ate nga ndi fiiti kakati olunaku lwali lumu tunyusa essaawa nga 9 n'emmere tenakujja tuli awo bafumba ssaawa nga 10 omuvubuka nezireeta omuvubuka mutaani wa Land Road naye nze kati awona simanyi nda muvubuka ze avuza majongwe avunera musibe mtyabulunyi bamuzeemu akutte engato z'omupiira mu ngalo nga bali abagamba ndoza ngenda ku kisaawe kati nze nga mubuulizaawo mu luzungu oli musambi wa mupiira ngamba era ngenda ku training mugamba nange noonya okusamba omupiira tolinayo fair play nange wano nebowa tugende tukuonemu nangamba nyinayo ebikadde byange naddayo kumbe tabeera wala nnyo naddayo naleeta biri ebikadde bye yali akubisa nga tanagula zino mpya nampa fair play tetuwekutte basisita bange naye nange tetukiridde ku kisaawe okutuuka ku kisaawe lwa lunaku lwa Sande ng'abantu bali eyo maama nnyabo neŋŋamba ebintu biri bwe biti ng'abantu bali eno wali abawala abato abakulu abavubuka abagadde ng'ekisaawe kiri bize Zimbabwe baagala omupiira kati kochi gyali ku kisaawe eno omuvubuka nga naye atuuka nga nnyanjulayo kochi amina agula obuzana amina Uganda ndoza munauganda naye ngambye manyi omupiira ayagala kutraininga naffe coach how are you sir? I'm fine. You're from Uganda? What are you doing here? I'm heading to South Africa, but I'm gonna be here like 1 month. I'm still with my sisters, but I'm going. Ngamba nemugamba nange mbadde nga nebowa nendaba omusambi w'omupiira nanga tugenda ku kisaawe nanga omupiira ogumanyi nemugamba ngumanyi nga tebanteeka mu second 11 eno first 11 ebeera eno gye balondalondamu amubante sister bali awo ekyalo kyonna kiri awo nga tukalakata eddiba ate nze bwe mbasaagala kusemba nfana omuntu era nze ekyapanguzanga ebikonde kutya kuswala nti nankubye ng'onkuba otya nga nyinza okufiirako kochi waliwo yagambanga weekyawe kasita ngamba weekyawe ngonza okunkuba ebikonde nga nzijabuzi paka lwekwasa kimu wansi n'ogwa kati nekiri bwekyali nagamba omupiira sigumanyi naye nyina okukola ekintu ekisigala ng'abantu bakola ki bakijjukira basisita bali wali bawagabwa namba mmeka nampadde 2 nali defender kyokka bali betukuba nabo ba first tiimu ye ya first jukira defender obuzibu osinga okufuna nga bastrike bali fit maama nyaba nga muli bali abadduka ng'empeewo akuyitako nogoba n'omusanga naye nga mupiira tagulina nesooka dakika nga 15 ngoba mugobe sigulabako zireno sigulabako awo ne bampasingira yaawo engeri gye saagala kukola asobi nasiba tachi emu nenseetula ne mwavu oguli eri tachi netuuka bulungi waffe nasiba n'ateeba naye nga nze nkubye cross nga nungi kubanga nali mulungi mu kuwaata wana natunula eri nga wali omuzanyi wange ali yekka nekasena kayita mu bbanga ne kababuuka kamutuuka wennyini waali bamugumu nga gola enywedde tucelebratinga abayaayi ne basooka batufunku mulenda leezo 3 nga kweji
ngalinga bagamba ani gwe mumanyira kati guli 3 kati naye mfunyemu ekyali wange gwe najja naye ne mugamba nze ndi muwanvu bana abamu bampiko bwe tubeera mu koona nze olugalo lwange werukoma gwe opimira omupiira kubamba nze basobola okubuuka n'engendo omukono wegukoma kati ono bw'aba abadde akoma wano wembuusa abatatuukawo kati nga tufuna ekkoona nga ngenda mu koona ngera baaka bw'omanya vaayo nagenda mu koona kati nempanika olugalo omukono nengubeezawo bwete mbuga gwe kola accuracy zonna ng'opima lugalo werukoma topima mutwe pima mukono wegukoma bulaaza ebintu bya Tonda biralamu nagireeta nebayitamu bwebayitamu netuka bulungi wendi sata wana nakola nnyo nagira obuzindu teekawo omutwe gukuba ono goal ayayaya bwe tomanya nti eyo goal weyanfula champion ku kyalo sawa nekigwa eddalu enduulu basista bayingidde awo ono sister alina mikwano gy'emiwala era ng'omuwala ate abawala tebadanza omuga tereo bulaza bulaza jjukira muvubuka mulungi first of all tokyerabiira ekyo mu bwongo tikindi wano ate ali fit kubanga yali sporti kati ng'alabika bulungi naye kati nze engeri gye ndi awo siinawo ensula nkyabigattagatta ebyabakazi sibiraba ebyaddala nenfuna omukwano gwange oyo kati mpezeza nfunye ne muganda wange omulenzi bwe twakomawo tetusasooka kukirira eno abasisita gye mbeera omulenzi yampisaawo paka eri ewuwe ne tuyitawo ntugenda paka eri ewuwe mu kaluumu ke nga ye omuvubuka yali alinamu rediyo eya teepu ya kaseti nga tevaako mizindaalo naye nga mizindaalo 2 gumu wano gumu eno wakati waliwo teepu naye yo nga tevaako mizindaalo kati ng'alinamu teepu yalirako oluyimba lwa Sean Paul lwe bayita like grew olumanyi kati bwe tumalawo okuvaayo ku mupiira awo tulifureshizemu tunaabye ejjukira nze engoye siina ziri awo era nziramu ziri zennyini ekiro nga nkwata nsigala mu pule nga nzipepeta bugenda okukya nga zikaze nga nziramu zitukula kati omuvubuka bwe tuba tuli awo mu luumu ye ateekako music kyokka owunya oluyimba lwe yateekako eno Uganda lwe nali mayiminga eno Uganda nakolako gurupu ya karaoke nga sinnagenda mwana obulamu bwange biwanvu tetuddayo kati nali lwolimba lwe nali mayimi kama bintu abikusembereza agenda luteekako feel that trainer Ashana Paul Somigo Soden well I don't care what people say I don't really watch what them want do said the Galactics my guys like crew and I'm on a play number 2 all anytime is getting to I need a lot of trees up in my head ngendo okulaba nga lwataddemu kati lukuba nyimba lukuba byayimba byenyimba nga soka lapozi nga masokoleke luno luyimba lulwo soka ngamba nzikirize ngane munzaawo kati mba sinagala nangamba buli kyonoonya nanyini luyimba luno njagala oluyimba luno nampeera waaga bannange yaluyimba mufunye bannange abazimba bwe babadde ki bulijjo luyimba aluyina tamanyi naye aluyimba naye alwagala munnange nga nange nkyetuuma omuntu bwagamba nti oli mugagga towejjangako nti ndi mwavu nga mugamba yes man it's me bannange wanzita gwe ebintu byatonda biralamu naawe wadde ki bulaaza naddemu okusula kabalaza nze mayanja waabwe saddamu sula kabalaza omuvubuka yaŋŋamba tova wano wali tuddamu sulawo tusulenga wano paka lwonofuna step 2 neweeyongerayo amanyi oluzungu yes amanyi oluzungu muvubuka muto naye era tuli mu kipimo kyekimu kumpi naye nga musenga emyaka nga 2 mba nalina 22 alimu 2 asista
je bali awakasi balinako buzibu tebanyinako buzibu nga ngenda mbanyonyola ngamba gamba mukisa gunkutte ono mumumanyi nti tumanyi oyo jonge yesenga buno ga nti oyo kayiwa akulidda ngamba kayiwa yanzikiriza nsuleko ki ewe na tewali buzibu naye maama we buzibu mugambwe ngamba buza bwe buzibu butya ono sister wa Baoli yafu oluzungu yegwe bibuza byonna yayogera buli kimu naye nona atandise opiikinga era tubeera awo n'ayogera mu bibiri era nava waluyize ono yali talumanyi mujjukidde yakako omwoyo mumanyi bwe bakuba engumi nagwe kati sister nga gwe mbinyonnyola okusinga nga otuufu wennyo oluzungu kati ne mugamba munnange okusaga onkutte embeere wali nsaba okkirizemu bulungi siga nti nkwerabidde nagamba oyo mumanyi naye maama we buzibu sooka ojje ne basooka ate banzijjako ono ne bamuleka nga wabweru ne tuyingira mu kayumba munda bino n'ebintu njagala tubizanye mu firimu kubanga eno vision tenva ku mutwe buli kaseera embeeramu eya firimu kati nga tuyingira mu kayumba nga baŋŋamba naye omanyi maama w'oyo is a sugar mommy want to use young boys a young boys like his size is used to use them. His mother is the problem. Tokkiriza nibakuteeka mu katego n'ogwa mu katego maama woyo wano wono mulaba ojja mulaba agenda kujja ne maama woyo we buzibu ayagadde abavubuka bonna abantu ab'okukyalo olwokuba alina ssente bakulabula naye gwe ndaba obwongo kati nedda ssebo nze nkubulire sipakuka mana king mwinka bakatapakuka omuntu apakukapakuka emu ebyo ntabakawaka munanga mpuliriza manyize ndi gudulisena egudulisena is a good learner nga ngamba byonna bikole naye tugwa mu katego ka mukyala mukulu oyo ku kyalo kuno tumumanyi nkulamba linda tasudde gwe yayimba yoyo jukura ndi muvubuka mtu naye sinnamulabako naye olwokuba olyangu mugaye ngenda sula woono nangamba maama woyo mukambwemu mulalamu beera ng'oli steady kamere nkali ene ewabatekera ku makya ne tukola ebintu byaffe era nga bwe tulina okugenda tugutunda esoda saa mwenda wezinyuka nga kati ndino ono tugenda mupiira nga tukomawo awo bo nakubawo emyezi 3 maama tonamulabako maama ki oli just awo nkuddusizakubiddeko bubizi ennaku tezaali nnyingi ndoza nga 5 mukadde anyirira ng'ayingiddewo sunshine azze kulaba ku mutabani we yeera tazze kutamanyi oba nze biki oba bikyani wabula nga maama alambulamu ku mutabani we once in a while atusanga tuli mu kunywa kacaayi awo music afuuse music ng'abavubuka naffe tukola byaffe ebyekivubuka mukalumuka mutabani we muvuka we yalaba mama endaba ng'akyuse atidde edi agijjeeko lwimba lwalugjeeko bana omukazi abe siriyasi nga atunudde waggulu amunywa atunudde nomnyu atutunulidde bwati kati bwe yantunulira nanemezaako bwati eriiso nange nemutunulira kati kyava abuuza mutabani we abuza mu lulimi lwe ndoza onaani ambe chomi mukwano gwange mupiira biki Uganda tulya mu Uganda biki kati namala omukazi amanyi oluzungu omukazi we mulimu gwe yali akola ogumanyi yali asubula ebyennyanja Zimbabwe n'abiyingiza South Africa ng'ayinamu nga kitegeeza ne booda agiyitangako amanyi emitendera gyagyo kuba waayitanga atwala ebyennyanja waayitangako kati bwe yawulira nti Uganda biki sitaaka kyava ŋŋamba bakwatiddeko booda mu luzungu nemugamba ye neŋŋamba wavuddeyo wawaka nga tolina visa
ne mugamba navuddeyo nga sina visa naye nyina gwe nabadde naye nga ndaga tujja kumalako ni naye teyasobodde kumalako olya kyaba sisita kiriyo kimenye sinakimenya kuba sinamulya buli akubuza mugaye nti muganda waffe ekyemuga ati kati ono last ono gwe bayita last nga bwegaba lawyers ze ala kujja mu buzibu kategedde fiti kati nga mugamba ye amazima nga mugamba era ne sente zensuubira okunzija wano zirina kuva South Africa naye sirina akawunti kwezituukira sirina simu kwegandi awo ndi stack naŋŋamba ogenda gamba oyo mukwano gwakuleeta ewange tugenda kufuna solution nga yayina naye ewuwe besi ze tugenda kufuna solution akuleete olwaleero nze ngenze agenda bwati ndaba niwe yennyini yasooka okunyiiga nagamba no don't go there please my friend please don't go there I'm not going to take you there konze lwaki my mother is embarrassing me using boys of my age yebaka n'abalenzi ba myaka gyange don't go there mama nga yasalawo mukambwe era nga yeriwe olabe bizigira yonna ebikale ebigodogodo naye ng'agamba sikkiriza myaka nga emeka nkagamu yekuba ekisigo neyerusa abantu basiigire ekifaananyi yekuba ekisigo yeerusizza ataddeko kiwiigi eyina ebibina ebikadde ayinamu busente munda abalina sente bamanyira nnyo kati ng'ayagala kukozesa obuvubuka oluto olulenzi afunye omusu naye nga nange bamponinze bampadde ziwoningi ziri ndala ne bagamba nti ogwo gulya kanangana nyina bastede kati ate nga nze omusajja omugezi manyi waliwo kye bayita wise man ne Clever byawuka byawuka badde kimanyi byawuka Clever ye mugezi oba mu kibiina nga banaga nti nasita ebibuuzo mangu kyomusomeseza kikuwanga bwekitaddewo naye wise man think beyond improvisinga nekyo tamusomeseza asookirizo gambye asobola n'okulowooza obulowooza n'implementinga kye bayita vision wise man kati nga wise man netandika okubala ebbanga lyemmaze wano system gyempitamu eyogenda okukola komawo kwebuzaabuza mupiira ngenda bikola paka ddi olwo tuli myezi ng'ebiri tukoona tukyakoona mwene gunzikako ne guŋŋamba ddamu ogezeeko ku nnamba eri jjukira nti bubalansi bwange buno bwogulamu eyatayimu awo ogenda waliwo simu ofuna binusu n'oteekamu coins bwoti eza rand n'okuba oba n'ofuna kaadi n'ogigula ya nusu 2 oteekamu bweti public calls bibeera ku kkubo nga ne wano e Kampala tubiina yaliwo kati nga ngenda ku ebyo nga kwenkubira ku nnamba ya Nalini kati bannanga olunaku lumu nkwasa Anabekamu nga waali mukwasa nga waali akatuuka nga nkuba Analini Bekamu asane bannange nawuliranga awulidde oba ekyobulimba ndamna asane nga naye takkiriza nesooka nsirika asane nze Bekamu ne mugamba mbwagwe buli gy'oli luddawa kimusooka omugamba nangamba asane nkunoonyeza buli kkomera lyemmanyi eriri mu Zimbabwe awo nti fala naye bulijjo bambi yalina omutima gwalava ogw'obumu nga tannagenda akyanoonya mbukomera amanyi bansi nayira byatuuke ne washaba omwali mumuyita Ivan naye yali shaba washaba one Ivan eri ye shaba washaba yakyusa amannya omugaga Ivan eri ye shaba washaba ate teri atamumanyi
kati bwe yatuukayo kuba yali abeera Pretoria nga Beckham abeeza Cape Town kati nze bankwatidde eno Pretoria si wala nnyo ne booda nga Cape Town kuba bw'ova ku booda otuuka Pretoria netuuka Johannesburg ova Johannesburg neweyongerayo Cape kati kitwale nti bw'oba ogenda Mbalala osooka n'otuuka Lukaya kati n'otuuka Masaka netuuka Mbalala kati tuli Lukaya ye Pretoria Masaka ye Joburg Mbalala ye Cape Town kati munange nga yembadde wa atuuke washaba atuuka washaba Pretoria amuliramu nyina omwana gwe nazze naye okuva e Uganda naye bamulidde banitaga buyambe bwo biki mujjeyo shaba yali abimalanga yali Doni ng'akwata sente ng'amuwa ng'atandika kunoonya nga nnoonya mu buli kkomera lyasuubira okuba nti no Kibuye CPS Bugereza buli kaasuubira okuba we bansibidde nga siriiwo kati lyebbanga lino lyamaze tanatuuka waka nze bulyo bwenkubakuba nga ndooza atuuka kati bwe yamala n'alaba nga mbuliddwa n'asalawo akole ki agende waka kati bwaŋŋamba yagamba bannange naseekiko maama Asani mbadde ngenda mugamba nti juke namutwala nansabayo mbadde ngenda mugamba Asani oli mulamu nemugamba mbadde nsaba bibenze nga ndi mulamu naye bw'oyisawo ennaku 3 nga tonnanzija wano mpedde ate ngenda kufa kibuka kiri ekikulu ekya myaka 6 wabula kusala amagezi gonna nve wano Beckham ng'ate nayambikirawo bukizinga egyembadde siriiwo ng'egyembadde n'akatuuka sirinawo pulaani kati nyina kusooka kuyiiya buyiiya tufune ssente nzikuweereze naye lwakubanga yalina One Love gyendi yali anjagala nnyo yakwata TV ye n'agitwala mu bazita mu pawn shops ogitunda mu kikadde bakuwerawo niwe wasimu eyo kasita bagigattagatta nti ya mitwalo 3 15 gye bagikutte ng'atwala TV nga bagigiraagiramu abagibala nga bamuwa ssente ng'atwala ng'afuna landi bimeka 3 landi 3 nyinza okugamba si ntono naye ku lugendo lwendiko tono nnyo kuba basi yosika bwe mbafunye basi nzijaawo paka gyendaga yalwasa naye kati nyina bimeka 3 zagenda okusindikira zaŋŋambye zafunye TV agitunze kati nga ŋŋamba funaawo omuntu muzimba w'alina akawunti nkuteereko 3 bino otandikiraawo Beckham akyali yali ne kati yawasa yafuna obutuuze n'abaana yazaala walofiti Jali. maaso sofa gyali talina buzibu ekyali wange kaakati koze nteribaddewa gamba ze nnina akawunti funa akawunti awo nzikukasukire naye teweerabira abantu bano nabasuubiza $. bagenda kunzindikira tugabane nze neyongereyo basindise landi 3 tezimala na lugendo naye azisindise zaalina naye masikini ompulira bulungi nkuwulira kati olowooza nali zizaako ki kimanyi ku mwana Katonda ali eyo basindise ssente kyekyaddako azifunye tannasindika nyina ofuna akawunti wetuli oba tusoke tumalizaawo ngaofunye akawunti batukomaawo leero tusooke tufuna akawunti kati gye nadduse nga gye nnyina okudda ewaani wannamukadde sunshine nkulambalinda kwongereko sunshine nkulambalinda myaka 65 naye takkiriza
nja kwefaako ne side eno wakyali naye tannakaddiwa omukazi akaddiwa ku myaka 7 yali akyali my dear friend, don't know what you're talking about. Kati wa engeri gye yali business woman nga nze Wiseman we nagambye nagamba kibi ava mu kirungi n'ekirungi ava mu kibi. Kati ono omukazi mubi mutegedde ayagala okwebaka ku bavubuka akozesa abavubuka. Kirungi kiki ennyiza omufunamu mwena gungamba engeri gye gyali mutambuze bagende South wadde eno ebitambula ebyabiyina awasobola ogenda eri nakozesa sente ze eri nadde nakoze osaba akawunti. Kati saagenda ekiro ekyo gye yaŋŋamba ogenda mutabona gye yantwala ekwita kiro muleete yaŋŋamba just bring him home, everything is gonna be okay. Ebyo byonna byonna yawaza visa bikibijja kuggwa muleete bulesi waka. Naye mutabani n'agamba no kigeza ate nga neeri baŋŋambye dda nga naye mutabani we tamanyi. Kati nenkonfamingira ddala nti butwa longo tani. Kati enkeera naku nga wayisewo nga 2 teyaddirawo nkeera akomawo ayombesa mutabani we amuvuma ebivumu besimanyi nakumanya mu Luganda amuwemula mu bufunze ogano yomu ku bakyala abakyasinze ettutumu wano yoweeri kati ogaana otya okundeetera ensolo ya amuwemula bw'ati amuvuma mutabani we bamu bino buyibi bw'abakyala abakadde muvuga naye akola bukozi bwange idiot wateekamu oluzungu awo aliko musambaidiot onkubyemu nange anti nze omanyi action bandi nimanyala ngikole gikekerezeeko ojja gikola mu firimu kino gizanya mu firimu ngendo olabanga okutabuka kw'amaanyi nemanyi kino ebintu byadde bya ddala. Omukazi empewo yamuyisiza bubi ekiro kati nga nze nyina okusala pressure nefunga nemugamba mami come down, this is your son, me I'm still around, nja kujjayo, let us go and talk. Tugende tufune kachai, tugende tufune wali kachai nisana olwo nga tugenda okugenda mu hoteli obuli awo tuyaniridde angulire chai nange muteekeko njala ennuma nebiki kolo sakoze tuli mubigattagatta tugenze tudde wali kachai mugambe no mom, me I am there, I don't have money to move, you are the one who going to help me, so anything you want I are there, anything you want me there. Sasa kwa kubengalike ndedda ndi ku Wiseman badenera kireva ne Wise tuli wano ku Wise kireva twamuvuddeko dda tuli ku Wise ovudde otya mu mbeera ng'ate tokoze kintu ekyo tugende mama kati oyo olina okukozesa Wiseman avanye nongoyimba taxi bwekima obukodyo obumanyi bonna bimanyi abayayi bwa taxi bonna bondimu kati nga omwoyo gunga abasooka omusaba essimu omugambe mpa essimu kwonompulizanga ne bwemba ndi eri emipiira ne bakyali bange ne bwemba ndi eri ku lusozi ne bwemba ndi mu katale nkubira bukubizi nompita baby come over ng'akwata essimu ng'agimpa mapeesa yaggulira amapeesa yali agirina nga ne layini yagimpeeramu kubanga nze nali sirina layini ng'alina okumanya kukuba ku ssimu eyo nga ne layini yagimpeeramu kati nga mpa ssimu bweti ng'ejjudde mapeesa ejjudde akuba bukubi ng'alina neziri endala awulira ayagala kundya sokola amanyi amaddu agayiika n'amalusu gayiika naye nga nange gwaliko ogwagala okulya siriika munange ng'essimu ngifuna kati olwafuna bwete essimu nga nkwata ennamba eri kapapula nga njijjako nga nyigamu nga nkuba ku yani ya Analini ya Beckham nessimu kujimpa yampeerako nga buno gamba airtime yampeerako 29 ndoza nga buno gambe ne wano nga oinako eddakiika ez'enkumi 2 kati nga nsooka nkubirawo Beckham nga mugamba ennamba eno ogiraba nze ngiina wano waliwo agimpadde buli wooyagalira okubako ky'oŋŋamba nkubira direct
ngenda kubeera naye ennaku 2 oba 1 kati nga mbuza account nga mugamba ono omukazi nyini yampadde essimu yagenda okumpa account naye aŋŋambye nnindeko kati nga lweggulo olutuuka omukazi ankubira oliwa nga mugamba ate tukyali eno ku mupiira tuyazamba omupiira tugenda kubayo sanga 12:1 ankubiddeawo ezo ziba nnungi 12:1 ziba nnungi naŋŋamba era oluva ku mupiira nsalaako yaguwaka ne muganze simanyiiwo naŋŋamba nze ojja kukubira ombulire wooli nkunone kati ŋŋamba basisita bange mwe muntaasa munnemereko mugambi brother waffe talina gy'alaga